Yes, tugenda tutandika ekitundu kino nga tutandikira ate mu bitundu bya Makerere Kikonikani Land. Omusumba wa House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo yasinzidde nayogera ku nnaku omusanvu ezakatambula ku nnaku 14 ez'okusaba n'okusiiba n'okulungamya abakkiriza mu nsonga ez'enjawulo. Byonna munnaffe Ola Gabriel abaddeyo katubirabe. Omusumba Aloysius Bujjingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International asabye abakkiriza okutambulira mu Katonda lwe banaawangula. Asinzidde ku tteketukuvu eri Kanani mu kusaba okwa buli Sande ng'ekisiibo eky'ennaku 14 kyakatambulako ennaku 7. Ekikankanya abantu kukwata amakubo malala. Obujulizi bw'abakadde baffe mbwagala nnyo era bwenjagala tukwate. Omuntu ayogera nga akerebera nokere akaddiye ndoboozi liva mu bulungi akaddiye mwana wange ntambudde ne Yesu okuva mu mwaka gwa 5 ntambudde ne Yesu katwina abalokole b'ennaku zino n'omuzandu walokokadde n'agamba nti ngamaliza P7 kati ayina abaana bana n'omugamba nti siriyasire omaze emyaka emeka ng'otambula ne Yesu n'agamba gumu. Omusumba Bujjingo agamba nti buli anywerera ku mutonzi tajula n'awabula abatanywerera ku bibakola. Ne bali abasajja n'abakazi bayogeranga nga tebalimba ntambula na Yesu nga sitya mulabe yadde tambula na Yesu nga sitya muduyi yenna ze ntambula na Yesu nga sitya lubale wadde tambula na Yesu nga sitya wamandwa tambula ne Yesu omulaba ajja kukulaba bulabi ng'era erinnya lye nti mulabi ajja kukulaba bulabi nga talina kyakkola. Omulaba ajja kukulaba bulabi nga talina kyagamba. Omulaba ajja kukulaba bulabi nga talina kyazzaako. Agumiza abakkiriza obutatya mbeera ng'asinziira mu kitabo ekitukuvu bw'awadde ekyokulabirako ekya Dawudi ne Goliyasi. Ekyo kyekyawa Dawudi obuwanguzi yagamba eno embaata y'Abafirisuuti Goliyasi namuga nti ojja nno gyendi n'ekitala n'effumu n'olunyago n'ogubodde gw'obwe gutyo obwenkanaawo nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama omukulu w'eggye. Omulamwa ogw'enjiri ebuulirwa mu kiseera kino gwa kukomya ebifuula abantu amagumba amakalu ng'okwetegeka kw'amaanyi okutwala enjiri embaale nga 3 John. Luka Sulemonyi 3:7 malayika amaze omugamba bwe yamugamba n'agamba nze nzikiriza kubanga tewali kigambo kiva eri Katonda ekiri bulw'amaanyi. Buli kigambo ekiva eri Katonda kiba n'amaanyi agamala. Ekigambo kino nsaba kikusitule kikujje mu kazigota kikujje mu nzigota kikujje mu kanyigo kikujje mu katanga kikujje mu kamoocha kikujjeyo wansi kikujje mu kafunda olw'ekigambo kya Katonda naawe weegazaanya obeere wagazi. Omusumba Bujjingo agamba ssente zitooka okuvuba emyoyo wabula egivubiddwa gyanirizibwa na ssanyu. Sinze neeyambye awatali Katonda sirina kyendi naye nnyina Katonda gwe njagala okugabana naawe mu linnya lya Yesu. Ngenda bassaako amafuta olunaku olwaleero ennaku 7 zonna eziri mu maaso gaffe ngenda kuba anointinga nga tusaba tusiiba naye togenda kusigala kyekimu eyankolera agenda kukolera ate essaala yange eva ku mutima egamba nti akukolere ebisinga byankoledde ate asobola. Munnabitone ate nga musomesa omuyimbi Paul Saka eyakamala emyaka 30 nga wandiika ennyimba alambuludde ku kwebaza kwategese ku Sande nga 11 John. Mukama yampa ekisa yannyamba yanteekamu kuwandiika nnyimba. Mu nsi muno kye kintu kyokka kye nkoze. Ndi muwandiisi wa nnyimba. Bwe yampa okuwandiika ennyimba oba yangattirako n'amafuta nziwandiika ne ziwangaala emyaka mingi. Natandika mu 91 ngenda kujaguza emyaka 33 egy'okuwandiika ennyimba nga zikwata ku bulamu bw'abantu. Abantu abakyusa ensi bagigamba bigambo n'ezuukuka. Thank you so much for using your talent to awaken people. N'ennyimba endala nnyingi naye olwo
naddala ffe bwe baali bagamba nti embwa zitusinga lwankolera bwe ndabanga waliwo kyenkoze ne bwe nkoma wano olwaliro God forbid sikoma wano naye ne bwe nkoma wano tebayinza kugamba saaliwo. Posaka Nakubulwa Diana n'abalala basimye omukisa ogubaweereddwa ekkanisa ya House of Prayer Ministries International era baliddeko ne mu ndago. Munseno kozeemu ki kuba enkyo givaamu kati no lijjukirwako ki bw'obanga ovuddemu abange oba kulya buli kunywa buli oswadde temuli kyamatendo n'okukujjukira olw'amabanja bikolimo bye bikukulembera. Emyaka 33 tuweza miweze mu bulamu naye ate ono agimaze akola ng'aweereza eggwanga lye si kintu kyangu yadde n'akatono. Ayiyize ennyimba nnyingi nze buli wendaba omuntu ayogera ku Bwakabaka bwa Buganda ayimba nnyimba mwami Saaka z'awandiise. Sande jja ya 11 June mujje tumujagulizeeko mujje tumwagale tumulage omukwano ennyimba nnyingi nnyo. Bya Ora Gabdio, Sorot TV, Omunyo.